Parliament ya numbers naddala nga mukubaganya ebirowoozo ku bintu ebyetaagisa okulonda okubikubako akalulu. Naye ekyo tekitegeeza nti amaloboozi g'abatonotono ku lw'Abannayuganda tegateekwa kuwulikika. Era mmanyi nti eddoboozi ly'abo abali mu bwesimbu ku lw'Abannayuganda lijja kuwulikika. Saidi nze kwennyimiridde siwakanya kukomyawo kkooti y'amagye, naye mpakanya kkooti y'amagye okwozesa abantu ba bulijjo. Kkooti y'amagye esigale nga kkooti y'amagye. Omuntu yenna atali musirikale tateekwa kuwozesebwa mu kkooti eyo, kubanga ekigambo kitegeerekeka mangu. This is court martial, kkooti y'amagye. Kati era tulinze ebbago tuliwuliridde olwaleero ndoza lijja, tugenda kutandika odikubaganyako ebirowoozo. Tujja genda mu kakiiko ako nde sikendiko mmanyi tegenda mu kakiiko ka defense, naye enkola ya Parliament enzikiriza okugenda okuwaayo ebirowoozo byange. Ate era ninde ne report bwe nejja ku floor ya Parliament ffenna tukkiriziganya ogikubaganyako ebirowoozo. Naye nze mu constituency gye nva eyakimanya kabonera, abantu baffe bannamasaka City manyi ate nti eddoboozi n'Abannayuganda abasinga tebakkiriziganya na nteekateeka ega nti kkooti z'amagye ziwozese bannansi bano basiviliani. Kkooti y'amagye tugirekere basirikale, kubanga ekigendererwa kyayo kya discipline. Kati tolina bwonteekamu discipline oba empisa ng'ate siri musirikale. Kakati we tugenda okuyimirira ffe abamu. Waliwo ssente ezatambula nsinga ziwulira nnyo mu kibiina ekye-NRM, n'olwokuba nze si kyendimu kakati sirina bukakafu bwakyo, naye mbiwulira mu nkuubo nti bannaffe abamu bayinza okuba nga baabawa ku ssente zaaki, nakyo sikimanyi, naye mbiwulira buwulizi mu nkuubo. Kakati ndoza kyalesewo okutya ate bwe balese etteeka ery'amangu. Kakati naye tugenda kutunula tulabe obwesimbu bw'abamemba baffe ba Parliament ffenna okukakasa nti tuyimirira ku sayidi y'Abannayuganda. Nange nga batudde wamu, Honorable Masaazi Mpuuga yasoose okuyingira mu Ekereziya e Lubaga, oluvannyuma ne mukulu Kyagulanyi ne bamuleeta mu kifo ne bamutuuza omukulu Masaazi Mpuuga we yabadde. Mu kutegeera kwange eyo yabadde misa otuula n'omuntu yenna, ate olw'okuba nti si gwe oteekerateekera Ekereziya, bwe bakuwadde okutuula w'otuula. Ate ng'abantu abagunjufu tosobola kuliraana muntu n'otamubuuzaako. Nalabye balinga ng'abawanyisiganya ebigambo ebitonotono, nze kyendowooza nti ekyo kya bulijjo. Naye ensonga ndoze ezayawula Honorable Masaazi Mpuuga ne mukulu Kyagulanyi za Simba zeetaaga okutuula wansi ne zikolebwako. Zisobola okugonjoolwa ye nga waliwo okutuula wansi, naye tosobola zigonjoolera mu Kereziya wali olw'okuba omuntu atudde n'omuntu omulala. Bwe ziba zigonjoddwa mu ngeri efaanana bw'ekyo kiba kitegeeza nti tezaali za Simba. Naye mu kutegeera kwange zaali nsonga nkulu zensuubira nti zeetaaga okufunira obudde n'okufunira abantu abasajja bakulu okuzituulamu, tuzigonjoole tukakase nti ebyobufuzi bya Uganda bitambula bulungi. Ababiri bano okuliraanagana kyaddiridde